Kadaama anaddamu okubeera omwavu musaasidde era musekeredde. Kadaama anaddamu okubeera omwavu ng'oyo musiru. Gisharinga video netuuke Kadaama yenna. Ekigambo Kadaama tetukikozesa kubanyooma. Basista baffe, bamama baffe namwe n'abakoledde bweruga tubassaamu ekitiibwa. Wadde ebiseera ebisinga mwagala okweyisa nga omwagala. Waliwo omuntu alowooza nti olwokuba yafuna passport n'agenda mu Abu Dhabi nti ensi yaggwayo nedda my dear. Neeyo gy'oli oli mu kusimula mbalaasi bubina ate nga wano wagaana ki era nti oba olaba mbagamba buli kaseera. Tosobola kunkakasa mu Uganda nti tewali birimo. Emirimu mugirekawo ne mudduka. Ate emirimu gye mudduka wano gye mugenda ne musange ne mukomawo n'emigongo gikutuse. So bakadaama mwebale okukola abakola emirimu gyammwe kale abakozi bannaffe abagenda ebweru eggwanga naye tukkirize nti tukulidde mu bunaku, tukulidde mu bwavu, tulina bye twagala okukyusa mbulamu bwaffe. Kyokka ekigambo environment kikulu mu nsonga eno. Obadde omanyi nti waliyo omuntu akuza omwana we nga amukuza akukyawe? Era obuzibu tulina leero naddala social media yajja kuba kati social media etulaga ebintu bingi. Edda abantu bagambanga abantu kati bafa nnyo. Leero you have many means okumanya nti abantu bafudde. Social media biki social media tuyambyeko naye ate social media kyereese ereetera omuntu okukuza omuntu okutambuza obulamu bw'okukyawa omuntu amusinga n'akuza abaana. Kati tulina omulembe gw'abantu abakuzizza abaana baabwe bakyawe gavumenti n'abali mu gavumenti. Era kyova olaba nti singa omuntu akenda ku mukolo oguliko pulezidenti bagamba yalidde kuba siga tebaagala Museveni tebaagala ssente. Ekyo nkibagamba buli kaseera baganda bange abantu betukuliddemu banaku. Ate mu kubeera abanaku buli w'osukkuluma batandika okwekubiriza n'okukola meeting n'abaana baabwe bakukyawe n'okukonjera. Kati Kadaama wenkubuuliza bw'oba ovudde ebweru eggwanga mukwano lwaki olaalaasa buli wamu? Lwaki airport pickup ekunona nodda mu kyalo? Katonda akuyambye ogenze ebweru okomyewo ne milioni 15. Milioni 15 ezo zigenda kufuuyibwako empewo embi ez'abajjajjaabo ne bakkojjaabo ne basenga abo batakwagaliza goloza bakwagala. Lwaki mutuukira mu malaalo? Gwe n'okola ssente mu kiyumba ng'oyagala kusemitinga mu malaalo ga maamawo, ekyo kye kisinga obukulu wansi w'enjuba. Gwe n'okola ssente oddeko mu kyalo ewammwe okyalire gundi enkyakuloga oyavuwale gw'olowooza ekyakutwala ebweru ab'ewammwe baagala nnyo. Abaana basenga abo tebatudde awo tebazaatamye. We should learn to change positions. Katonda yewa obudde, yewa ekifo n'obuvunaanyizibwa. We serve the God of time, appointment and place. Ekifo kikulu. Ne mutambula nga muzungu ovudde mu Abu Dhabi bw'oli eno bw'oli eri ogenda ovaayo ng'osiri wadde ng'oyavuwala bangi mugudde n'eddalu. Lwaki olaba bakadaama nga beeyisanga abalalu? Dogo kola ku bintu byo genda ebweru. Bw'ogenda ebweru sigaza abantu babiri oba omu b'ocommunicatinga nabo, maama wo oba n'abataatawo. Suusa ennamba y'essimu n'okola ssente oli bwakubira oli bwazaala bwakubira ggwe oli bw'obuugi bwemuyiikira bwakubira ggwe. Tubagamba every time you should be mindful of what is happening. Ensimbi Wiseman Agency bw'obanga onoonya omulimu munnayuganda wenna anoonya omulimu mu makampani n'ebitongole ng'olina ebisaanyizo Wiseman Agency ekuyambako kunoonya omulimu. Ennamba yaabwe eri wansi awo. Bw'obanga oyagala okufuna abakozi abalungi oba okusomesa abakozi b'abalungi Wiseman Agency ekuyambako ne bakunoonyeza. Ate okumarketinga products ne services ne mugawana amagoba Wiseman Agency. Lutunku Construction International Company Limited bazimba ku kibanja Mpola nyumba ya kwama na obusente bwange butono ntidde okuzimba kubira engineer Masembe simu eri 0758 1369 Hams Stadium nakivo tukulamusizaako Hams Fitness Center, Hams Agro Processing Operation Wealth Creation. Mwebale nnyo omulimu gwe mukola mu ggwanga ogw'okubiriza bannayuganda okwezimba ensi yaabwe. Okusinziira ku notisi zange zennina zindaga nti omwavu obulamu bwe bwonna bukulira mu kigambo kye bayita kifiiriza. Era omwavu asobola okulonda omuntu gw'amanyi tayite mu kubanga akimanyi bulungi oli aliko tamwagala. Kati bwe bulamu bw'abantu tukulidde mu bunaku, tusomedde masomero ga kinaku. Mukama atujjemba naku, Mukama bw'atujjamba naku ne tuddamba naku.
Chovola nze siwuliriza abanaku muganda wange njagala okomentinga ekyo yagala kyonna naye nze ngolaba nkulidde embwavu gwali ku Facebook sima bakuyitane ngoinako ekifaananyi kyenkima tolina kyongamba ekyo nkikugamba lwatu nze noonya abagagga kuba nkulidde. I respect the poor kuba benkulidde ne maama wange ayinza okuba naye agwa mu lubu lwabaki olw'abaavu naye sibateekamu kutu kwange era sibemalizamu kuba mmanyi tebalina mukwano. Banne gavumenti yeweesibako sijja fuuka munyarwanda naye sijja kubeera wooli kuba nakoowawo. So bakadaama muviire abaavu bwe mma temwagala kubeera baavu muve mulamu bwakifiiriza gundi ansinga kamuvume radical rudeness ebaddewo mbaganda okuva ebbanga gwanvu omuyindi akoze business ensinga kamuvume Museveni kamuvume Dr. Tikamuwe mule emimwe emimyufu aze debona mpemula muganda wange najja kukola nkusinga ate nkyakusinga. So mwewale obunaku bwe mba muvudde ebweru eggwanga mukyuse obulamu obupya ebyo mulimu nopo modern music gundi puga bitebina kye bigenda kubatwala ebina byongera kubalaga ati muli banaku concentrate and focus on your life otuuke emyaka 5 ng'olina kyolagambula abantu abasinga baafadda wadde batambula besirina ogobera ku Facebook byogoberera abantu bobeeramu bikosa ekiruubirirwakyo oba kyongera mu maaso. Nze Dr. Tingobera ku 0704 oba ku mutukuvu wonna Status Benz Holy Mafia.